Enteekateeka y'okuwamba His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate eyongezeddwamu amaanyi era wetwogerera kati abakulu abasinga ku kitebe kya National Platform bamaze okuba nga bawambibwa era nga muno mwe muli ba bodyguard ab'enjawulo nga bakulembeddwa muganda waffe Akirewo Kivumbi, mukwano gwaffe Genu Gaddafi, bonna bamaze okuba nga bawambibwa abasajja bano abatalina mpisa abajja n'ebigendererwa byabwe abaagala okulaga amaanyi n'essagaliko ate mukwano gange ebitaliiwo. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine avuddeyo n'alangirira nti buli muntu abeere mwerindaala, bano kye baagala okukola oba tukola kiyinzika okuba nga tukiraba ng'ekitono naye ng'ate mission nnene nnyo nnyini ddala. So tuyimuke tugambe nedda ekimala kimala era twongere okugamba nti enough is enough okulaba nga ate tusummuka ekintu kino kibali mu tupangira awamu n'abantu baffe. Tetumanyi lwaki bano bagenze mu maaso n'okuwamba abantu baffe n'okuwamba baganda baffe era n'okuwamba mikwano gyaffe, naye ate tubawa obubaka ne tubagamba nti buli kimu mukikole but your time is out. Mwe Museveni buli kimu kikole bati okimanye nti akaddeko kalabika nga kaweddeyo. Bino mwami Muhoozi ayinza okuba abikola okusanyusa taata we okukola bye bali mu kukola but bagenda kyejjusa kubanga bo bannayuganda bali solid ate era bamanyi ewali ekituufu ne lwaki gavumenti eno egenda mu maaso n'okukola byeri mu kukola. President tukwasa Mukama Katonda kubanga kimanyi kati ali mu mikono gyo olw'abantu bano abazze n'ebigendererwa byabwe. Eddakiika 3 emabega abasajja kino kiri ku president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era bw'oba oli wa NUP oliwa ng'oyagala Kyagulanyi Robert Ssentamu sharinga video ebeere ng'etambulira ddala bulungi. Basawo ne bannyabo oluvannyuma lw'eddakiika 5 nyamuwulirize oluvannyuma lw'eddakiika 5 emabega president Kyagulanyi nga amaze okuteekayo message eno awandiise bw'ati muwulirize ye information gye mbadde mbawa. Ekitebe kisaliddwako ewaka president Kyagulanyi kuva ku makya waliwo amagye okuva ku makya bataddeyo jaati iso bonna meso babatadde ku kitebe ne babateeka ewaka president Kyagulanyi era n'abaana ba president Kyagulanyi abasoma balemeseddwa olwaleero okugenda olw'embeera obwedda banoonya where is Bobi Wine era amawulire ge gano president waffe Kyagulanyi simanyi oba abasajja be bagiwandiise kubanga bwe tutunuulira mu nsonda ezeesigika Kyagulanyi abasajja bayingidde mu ofiisi ye. Abasajja bayingidde mu ofiisi ya pulezidenti waffe, bayingidde ekitebe babuuse ne bayingira munda ne bayingira mu ofiisi ya pulezidenti. Wayisewo eddakiika 5 message eno n'egwa ku ssimu. Pulezidenti peegi ewandiise bweti njamuwulirize bino si kitambuza video. Pulezidenti Kyagulanyi ali mu mbeera mbi, omukulembeze waffe ali mu mbeera mbi right now. Abasajja basalawundinze waali tetumanyi Katonda zaaki. Abasajja bayingidde ekitebe kya Nuupu bali mu zimasiki. Pulezidenti ali mu ofiisi. Pulezidenti abasajja ne babuuka ne bakwata abasecurite ye 6 bonna bakwatiddwa bawambiddwa tetumanyi gye babatutte. Abasecurite tewali ayinza kuwa information. Kamera zonna zimaze okugibwako. Eno message omukulembeze waffe tambuza video muganda wange. Bino bye mulimu omusajja bali mu kumutta musirise. Omusajja bali mu kumutta tosaana kusharinga video. Osirise otunula butunuzi. Mumanyi tulaga Bobi Wine singa basajja bamutta. Mumanyi tulaga president awandiise message eno gyamujuulirize bulungi. Agambye whatever happens to me ekintukako kyonna dakiika 10 emabega. Whatever happens to me ekintukako kyonna
Museveni and his son are responsible. Kwa abasajja basazeeko office. Basazeeko office bali mu kusala nzigi. Bali mu kusala nzigi, bali ku kitebe kya Makerere Kavule. Office za Kyagulanyi ba bodyguard bonna babatutte Edi Mutwe tetumanyi gyali. Edi Mutwe tetumanyi gyali. Akireewo bonna nkugambye ekiri ku kitebe bano sima secretary wa president bonna babatutte. Tambuza video va mu kusaaga. President awandise message eno. Whatever happens to me, ekintukako kyonna. Museveni and his son are responsible. Ti Museveni ne mutabani we bakiriko. Nagamba okuva eggulo from yesterday. Our home is being patrolled by strange men in civilian clothes. Okuva olunaku lw'eggulo amaka gaffe gabaddemu abantu abambadde leeya n'abambadde ebyamaje. Uliriza, we have information that they are after my life. Ako kasazeeko balaka bamusse. Bagambye okuva lw'eggulo president akawandiise kankabalage. Ibafunye information. Mukama Katonda. Kyagulanyi abasajja tebanga bamusse. That they are. Agambye we have information that they are after my life. Baagala bulamu bwe. Baagala bulamu bwe kati bayingidde munda. Bali mu office. Baagala bulamu bwa Kyagulanyi. Mukimanye Nyanzi ali mu ddwaliro. Nyanzi ye tamanyi kiri ku nsi. Nyanzi tamanyi kiri ku nsi. Kati bayingidde ekitebe kya Nuupu. Bali munda. Baba security babatutte tetumanyi Kyagulanyi mulamu. Tetumanyi waali. Tetumanyi Kyagulanyi mulamu. Tetumanyi waali. Salamu ako. Right now, Bannayuganda ne Babi tamanyi Bobi Wine waali. Kwa abasajja ekitebe bakisazeeko. Yuno ku page ye agambye beetaaga bulamu bwange. Omanyi kye kitegeeza. They have gone ahead to trail and abduct many of our comrades, including part of my security team. Security yonna bagitutte. Right now, they are raiding our parted quarters. Bayingidde mu kitebe munda. Bali mu office bafuuza bakola ki? Baleese buli muntu yenna. Mukwano gwange Kyagulanyi yenyanza abasajja bamumaliriza. Nyanzi mugenzi. President tali safe. Abasajja ba Edi Mutwe abo tetumanyi gye babatutte. Ba Edi Mutwe sinza kulimba nti ali wano. Sinza kulimba president team bano baduleva nti bali wano. Abasajja basazeeko parted quarters. Obulamu bwa Kyagulanyi Robert Sentamu buli mu kusaaga. Kyovola ba NRM mafias are here watching. Naye mbabuulira Kyagulanyi tebamukwatako. I'm warning you. Bannayuganda mutambuse message yino president yeno agitadde kalegera mu dakika 10 yiyo ku page ye ne ku Twitter. Abasajja bamusazeeko bali muleya. Bayingidde office. Secretary basambye agudde eri Sala n'azirikirawo. Sala bamukubye etteke n'azirikirawo ali ne bayingira mu office. President ne security ne babikola. Muganda wange Mezaya tosekerera nsonga eno. Yadolye nkulaba oli mu byaku wefudde nti gwe oli bano bedi Mezaya simedi Mezaya. Ali wano bamusindisa abege. Naye nkubuulira mutambuze message etuke kube Masaka. Gwe abadde agenda okulima enkumbi giteeke bali Kyagulanyi abasajja bamuwambye. Abasajja bawambye president. Abasajja bawambye president. Kati Bannayuganda mmanyi obadde kyembagamba ne baba bakutte Nyanzi gwe baddako mu kiraba. President bamuwambye. President Kyagulanyi bamuwambye. Gegano gensembi ofuna. Abasajja bamuwambye. Ewaka ba paradise dda. Tetumanyi state Babi gyalimu.
tetumanyi state babi gyalimu kati right now kiri ku mukulembeze waffe. Baganda bange mawulire si malungi era genfuna wano ekitebe kya NUP munda ne wabweru bali mu office zino abamanyi ekitebe eya Ssabakunzi bali mu gifuuza bagenze mu ya Secretary General Eddi Muto mu office ye mwatula bonna bali mu babayodde tebaleseewo muntu n'omu President Kyagulanyi bajja aba security bonna obulamu bwe buli mu ddenja nabagamba Kyagulanyi takwatibwako mumanyi kye kitegeeza bannayuganda okwata ku Kyagulanyi mumanyi kye kitegeeza tetusobola kutiiririra Kyagulanyi tetusobola nabagambye ke bakutte Nyanzi bati balina gwe baagala bafunye amasimu g'abalovanizi agakyamani bagatinkudde babakoze buli kimu bali mu masimu bagamba ono yaani ono mwogera ki ono mwakola ki bali mu kukola buli bintu abakazi babatulugunyizza kati ono yaani Nagudi ono yaani gambye abasajja ne Joyce baagala yaweereza Joyce baagala temudderawo Majjuma nga amwogerako nga kasetinge Joyce baagala yakimanyako nti bagenda bawamba mukyala wa Mpuuga Joyce baagala yakitegerako nti bagenda wamba mu Electoral Commission nakwewereza message gawu Majjuma nga message ejo zikubya miggo zino kukubya gwetambuza video muganda wange right now embeera eri ku kitebe ku mukulembeze waffe Kyagulanyi abasajja bandi baba mututte Kyagulanyi tetumanyi gyali Kyagulanyi tetumanyi waali right now gwali ekasokosoko ali mu Katanga va mu kusaaga va ku buugi ekikomando kiteeke bali omukulembeze waffe embeera gyali musinungi embeera just eno message wandikiddwa bagiyita saagala agalamidde ogirabye saagala agalamidde where is our president baganda bange muve ku president waffe tetugenda kutya sisobola kutya nze mu Miransanafu Molini Lawis sisobola oba naffe batutte bukiwanga ekyetaagisa kwe kutusiba okulwanirya ensi eno mutusibe tetugenda kubatya nze mwansibasibadda makomero omwaka mulamba n'embeera eyo ne mukola buli kimu sisobola kutya oluvaano ngenda ku kitebe president wange tibasobola mukwata ebyo bintu bitategereka ngenda ku kitebe baganda bange president embeera gyalimu abasajja bandi baba muwambye amagye gasuzewe abaleeya bamupatrolinga bakola buli kimu kati gwe munnayuganda nkusaba ekintu kimu right now kyakutambula olubanje eddembe lyo Kyagulanyi bannaye Museveni tokigeza Nyanzi tumwetaaga lwaleero kati mwaga president musaze ku office babodyguard bonna bawambiddwa Eddi Mutwe tetumanyi waali Eddi Mutwe security ekugambye ebadde wali ku kitebe bonna bayodde kakota Eddi Mutwe baba mututte wa Mungu yamanyi Eddi Mutwe bamulamu Mungu yamanyi Eddi Mutwe akulembera security ya president esookerwako tetumanyi waali Sister Rose Michael mumpe ku data kubanga sina data Sister Rose ate tuli mu nsonga za president kati president abasajja bamusazeeko message ine ensembyeyo president gyawandise nja Sister Rose Michael ginyonnyola abantu agambye bwati whatever happens to me Museveni and his son are responsible. From yesterday our home is being patrolled by strange men in civilian clothes who appeared to be harmed. We have information that they are after my life.
nina information, nina obubaka nti baagala bulamu bwange, as threatened by Museveni's son a few days ago. Nga mutabani wa Museveni bwe yatiisizza olunaku ntono mabega. They have gone ahead bagenze maaso to trail and abduct many of our comrades, including part of my security team. Ne security team yange ey'okulusegere bagiwambye. Right now they are raiding our party headquarters. They are raiding. Bekitebe bakiyingidde mudda. Sister Rose Michael mumpe ku data, njagala data bannange. Mawulire si malungi agaliwo kati ku kitebe kyaffe ekya NUP. Kandabe kubanga nino ba amawulire president ekigenze maaso kampandike wano bantu bampe ku data. Mbadde ku live eri nga gwe nalese wa live eri 702-2027-58. Naye nga president Kyagulanyi abasajja balaka bamaze okumuwamba kuba tetumanyi kiri munda, kamera abaziggyeko, waggulu ne wansi tewali afuluma, ekimotoka kiri wabweru, kironda buli muntu, ekimotoka kiri wabweru, drones zaali zigenda kikola luli oba ne batyamu nga bazipaakizaawo ku kyambuka ewa Nabbanja nga bazitaddeawo kaakati right now drones ziyingidde munda, ziri mu kitebe munda. Muganda wange bino si byakusaaga, ze sigenda vaako right now. Nino ba information kyovola bansabye Sister Rose naye ngambye akyebase akyali mutulo Sister Rose Michael. Njagala data nenga president Kyagulanyi genfuna waliwo wano ka message kenfunye abasajja bamaze okutuuka ku office ye, abasajja batuuse ku office ye, bali mu kusala basebo ne banyabo muve mu kusaaga. Abasajja baagala bulamu bwa Kyagulanyi. Nassaliroza agambye ndoota oba ntegeera. Munnaye toli mu kuloota. Abasajja basaze office ya president Kyagulanyi bayingidde munda. John K kyekiriwo ssebo, era nga wenjogerera genfuna gegano bamaze okulaba yandibanga Lubongoya linda kukatini Lubongoya, ofisi ya Lubongoya bagimenye, era abakuuma ku ofisi ye babiri bakwatiddwa, babiri bamaze okukwatibwa, babiri abakuuma ofisi ya Lubongoya bakwatiddwa. President Kyagulanyi bali mu kusala tebannamutuukako, genfuna tebannamutuukako, nenga munda mwali Omukatuliki saba essaala, Omukatuliki wetulaga si wangu, Omusiraamu wetulaga si wangu. Tambuza information naye nga data ye antawanyiza ddala. Mmanyi nsoose ku live wano naye n'omuzira kisa abantu bannayuganda bazibu, ndi mu bba nsonga ziri sensitive ne data tebaagala kumpa, data tebasobola kumpa. Ennamba nagitaddaawo 702-22-27-58. President Kyagulanyi agambye ekibaawo kyonna ku bulamu bwange Museveni ne mutabani we be bakintuusizzaako. Alambye olaba batuusa Bobi Wine okulaama, mulabika mwebase nnyo. Olaba balaamisa Kyagulanyi, mulabika mwebase nnyo bannayuganda. Agambye whatever happens to me, ekintuukako kyonna, kubanga ne poloti ez'okumusaanyaawo weziri. Olaba bano abasajja, wuliriza message eno, omanyi nino bibategeeza, mubimanye mubitegeere. Whatever happens to me, Museveni and his son are responsible. President Kyagulanyi n'agamba from yesterday kuva ggulo, bye information gyesoso bagamba mu live source. From yesterday our home is being patrolled by strange men
abasajja abatemu kuva ggulo beetoolodde ennyumba yange abali mu civilian clothes engoye za bulijjo n'abo abali amudi n'agamba we have information that they are after my life. Information weeri omusajja yagamba neetaaga omutwe gwa Kyagulanyi nga birthday. Wuliriza right now President Kyagulanyi tetumanyi oba abasajja kuba n'amasimu gavuddeko agage. Amasimu g'omukulembeze gavuddeko. Era ow'omutima omunafu amasimu g'omukulembeze gavuddeko. Tetumanyi kiriwo wabula kye tubasaba kwe kulaba nti mwenna mutambuza message. Ekitebe kya Nuupu bakisazeeko. Bakisazeeko. Ndaba wano waliwo ngamba nti Katongole Julius Mumiransanafu ba security guard ab'oku kitebe banna bakwatiddwa. Baliwo kye bateekateeka kubanga waliyo omulambo bagamba tusooke tukwate bano tubabikire tubagambe musajja mmwe yafiiridde eri Nyanzi. Bagambe musajja mmwe Nyanzi yafiiridde eri. Kati bali mu kunoonya how ensonga zino bazifulumiza batya. Muganda wange tambuza video wano we tuli tewakyali kusaaga nkulaba owutabuugi oli mu kuwutabuugi omukulembeze abasajja bamutuuseeko. Osirise Mr. Enule Mwebe Tamale Joseph osirise mukama waffe abasajja bamutuuseeko baagala bulamu bwe bayingidde ku kitebe. Abampi n'abawanvu simajjaati biki bonna bali wali emigemera wala bagitunusa mu kitebe munda mu ofisi ya president. Lubongo yasimanyi oba mulamu. Lubongo yasikakasa nti mulamu kubanga ofisi mposa abatabaddemu ne bangaye ofisi bagiyingidde. Bw'ofisi bagiyingidde. Muganda wange bino si byakusaaga. Kyagulanyi embeera gy'alimu kati si nnungi. Ali North Korea bagita batya North Korea, ali eyo South Carolina, ali Texas, abali California, South Africa. Ekiri ku kitebe kya Nuupu si kyangu. Abantu bali mu kubawamba. President Kyagulanyi asangiddwa mu kitebe. Abasajja bayingidde zipepa spule mu office. Peace. Bobanga oyagala Kyagulanyi ng'okyasirise muganda wange mwe muddaawo tambuza video. Sigenda vaako yadde data agenda kuggwako munyumye data ne information nino gibawa. Embeera eri ku mukulembeze waffe si nnungi. Embeera eri ku mukulembeze waffe si nnungi. Kyagulanyi Ssentamu. Embeera eri ku mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu si nnungi. Saba ekintu kimu, tambuza video otambuze information. President Kyagulanyi abasajja bayingidde office nkyalinze wano mbawe kubanga ekiri ku kitebe kamera zonna baziggyeko tewali ayingira. Omukulembeze message yeno gyasembye okupostinga n'alaga nti obulamu bwe buli mu ddenja. Kyagulanyi agambye obulamu bwe buli mu ddenja. Omukulu agambye obulamu bwe buli mu ddenja. Sister Rose Michael tusabire president waffe. Ewaka basalawundinzeewo dda. Ewaka abasajja abazibu basalawundinzeewo dda. Chairman Nyanzi ali mu bombo mu ddwaliro embeera si nnungi. Chairman Nyanzi ebyesi birungi. Akirewo Kivumbi bamututte dda. General Gaddafi mukwate wajjo. Muganda wange right now ffenna tuli ba candidates batunoonya. Era nga ategezeddwako muganda wange Eddie Mutwe. Video oli gy'alabyeko Eddie Mutwe abadde
abadde sister Rose angambye nkwereza kaddata katongole. Sister toyanza nnyo toyanzege kandabe wano omwana bwakagattako wano tukole omulimo. Eddie Mutwe video gyendabye abasajja bandi baba muyodde kubanga abadde next ku president baba malokwata Eddie Mutwe omutima omwoyo oboguwaayo buwi anti bava ku Eddie Mutwe omanye ekiddako president Kyagulanyi Ssentamu bannayo nambuza kati tukole ki baganda bange bannayuganda era mukyabuuza ekyokukola ng'omukulembeze abasajja bamaze omutwala omukulembeze Kyagulanyi message gy'abawadde n'atuuka n'obagamba ekimbaako kyonna Museveni ne mutabani we ekimbaako kyonna Museveni ne mutabani we yembeera eriwo bassebo ne bannyabo era nga wenjogerera right now waliwo mpeereza ka message katongole oluggi lwa president balusaze oluggi lwa president balusaze sajja bazibu bazze n'ebisala ssebo baagala Kyagulanyi Robert Ssentamu emmotoka zaamutambuliddeko kuva misana mu ofiisi yonna bayingidde era omwana omu Rahuma Juma baamukubye empiso ku kigere baamukubye empiso naye empiso eyo bwenjogeddeko n'abakugu ne baŋŋamba oyo bwaweza omwaka nga mulamu Mungu anaasaasira busaasizi kuba ne kansa bamukubye nga yawa Mary nenga Kyagulanyi mukwano gwammwe embeera gy'alimu right now ali under abduction. President waffe Kyagulanyi asangiddwa ku kitebe kya NUP abadde mu office alina meeting zeyakeddeko mukwano gwange kyenkusaba kyokka ali ekya Namukaaka Grace Namugambe ali Embuya ali Luddawa wenna mawulire musimalungi ali eri mukwano gwammwe omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abasajja bamusazeeko era nga information ngenda bapuleyingira wano ng'omukulembeze si birungi ka video era yeno message president gy'awandiise agambye bw'ati omukulembeze awandiise bw'ati kiba kirina kye kitegeeza eri bannayuganda kangaziye ku message kigambo ku kigambo omukulembeze kyabadde abategeeza kyabadde abagamba kubanga ayinza okuba abadde ku mudumo gwa mmundu okuwandiika n'ebino ayinza okuba abadde ku mudumo gwa mmundu omukatuliki ayibikira Maria Nyabomange tusaasire nenga yeno message omwagala w'abangi president Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'awandiise agambye bw'ati bantu bange atandise bw'oti bantu bange whatever happens to me ekintuukako kyonna Museveni and his son are responsible kubanga badde bamuweereza message ku ssimu ye mu nnaku zino zonna nga bamutiisa nga bamugamba bw'oteesonyiwa nsonga z'oyimiriddeko Kyagulanyi emyezi 2 emabega ne bamuweereza